mbalamusiza nnyo nnyini ekigula luggi mukiwulidde. Ekigula luggi mukiwulidde tubulayo essaawa tezikyawera 48 to mission 2021. Tubulayo essaawa teziwera 48 to mission 2021. Basajja baffe mwenna bamaze okwefrontinga mwenna ku front line mwenna mundu zammwe mubadde muzikumbizigize bulungi mwenna muli ready muli mulala kye twayagaliza embazzi wano Museveni we yali tayagala kutuuka. Owulira. So tumutuusizaawo, it is just a few hours. We are counting hours. We were counting months, but now we are counting hours. Bannayuganda mwenna mwebereremu muwulidde buli kimu kyonna. Muwulidde buli kimu kyonna. Okitegeera kyonna muninde Katonda. Yes, baganda baffe abamu tuyinza obutaba nabo nga the Kalangala 90 tetujja kubeera nabo, tuyinza obutaba nabo. Baganda baffe ab'embaale nabo tuyinza obutaba nabo. Nenjagala bagamba eno nsisira, this liberation nsisira gwamanya Oluganda akasubi akamubuvu akamu bwe kava ku nsisira tetonya. Bannaffe bangi nnyo batuvuddeko, bannaffe bangi bafudde, bannaffe bangi bapookya na biwundu. We have to go. Tulina okusonga mbere. Tulina oba ntandikire wakati simanyi we mba ntandikira kubanga ebintu bibadde bingi. Abantu kantandikire wano. Abantu abamu twabagamba Facebook. Omanyi President waffe Kyagulanyi twasooka kumutundira wano ku Facebook. Njagala ontambuliza akatambi kano. Okusooka njagala okuwoninga mwe baganda bange mu abanupu aba people power. Mwegendereza ebintu bye muteeka ku Facebook. Ne bw'oba otayipinze Luganda bajja kulutranslatinga baluteekemu Oluzungu. Toteekako violent language. Toteekako lulimi lugenda against the social media language. Okitegeera. Bannaffe bano bwe babanga kituufu. Bano abannaffe bano be muwulira abaleekaana ennyo. Kubanga nze ndowooza nti Facebook tenaba kujja ku official gundi yaayo kubanga nsaakinze mu Facebook mwennyini ne nsaakinga ku official Twitter yaabwe balina website yaabwe sinaba kulabawo mu Sub-Saharan Africa nti kubanga obwo bwashibaga kato just bumunyeera bajjo tamanyi na kunaaba akyalina n'ekikuta kasolo abo bunyera ne if that is the case nti bakedde ku macha ne babaggalawo then mwagamba nti Bobi Wine president wa Facebook mwagamba nti Bobi Wine taina maanyi kubanga structures zaffe twazizimbira ku social media. One of our structures ekintu ekitufudde okubeera successful okujja wano kojja omugezi n'entuuza abantu 14 nenva wano nalaba muganda wange Lumbuye n'atuuza abantu 1,000 nolaba muganda wange Nomani n'atuuza abantu bameka. We utilized nti gye bujja Museveni njagala okugamba naawe muhoozi emmundu n'essimu eno n'essimu ojja kukwata AK47 ekuzitoowerere bwerere naye nga nze ayina emmundu yange eno ayina essimu yange eno ndaba nsobola okwogera n'ow'omu Canada. Essasi lya AK47 bw'olikuba lina distance we lituuka. So bannange mmwe twagala obbagamba nti the world is changing. Abantu abali e Uganda ate naddala mmwe abali mu government ze Uganda, the world is changing. Singa temu utilizing generation yene eriwo
ensi ekyuka ensi bagirokize down because of COVID ne mutamanya risks za COVID bakugana okukola ekintu because of mask kati mwe mwavayo ne mugamba nti Bobi Wine ali ku social media kati bakedde ku makya kubanga nze nkimanyi muri mugundi yammwe mwaga Museveni mwasooka luline mulimba nga mwagala emmotoka Ashibaga Katogo ne Isima mwali mwagala emmotoka ne mwetekako ebiwundu Isima jjukira wave Sweden ne bakuba oluyi ng'opanga omanyi omuntu atalina mentality ekola he is kept chovola bebakola nezo mission enkyamu Nemwa muvuddeyo wano mukaaba ndabye bajja akaaba mbusimanya government yetuyambe government ebayambe ki fe tetuyina government fe betukeera ku macha ne utilizing social media eno tuba utilizing mwakera ku macha ne mugamba fe tetuyina gye tubatwala twabagamba nti communication gye bujja bwoba toyina simu era fe kyovola bye mubadde mwekalakasa muko okugula tia gasi mubadde mwekalakasa n'okukola ki nga fe stalking abyantegeregana kati internet mwagala kugijjako not to senti mwagala mugenda kugijjako ne mutamanya nti twaba bypassinze dda mwasooka Bobi Wine yajjukira bwe yali abagamba Bobi Wine wano yabagamba nti there will never be a scientific campaign Bobi Wine ono muddeyo mu bigambo bye yabagambanga yakugamba nti ebyo byonna byoyogera there will never be scientific campaigns abantu tujja kuba enkuŋŋaana zaffe enkuŋŋaana Bobi yazikubye okitegeera kakati mwe muvuddeyo ne mulaja ne mukaaba mbusimanya abo opposition aba people power batukoze eki bannange mbabuulira mwenna Facebook okukujjirako account yo wateekwa okubanga waliwo ekintu ekyamaanyi ennyo naye let's hope nti account zaabwe bazitutte naye ne bwe munaakola mutya kubanga nkimanyi mwagala kuyitirako kubeera nga muwera Facebook e Uganda China muwadde example ya China fe tuyinayo bakwano baffe balina zi Facebook wano baji bypassing bypassing internet ye China Facebook China jeri Saudi Arabia WhatsApp jeri mu Middle East countries Facebook jeziri nezi WhatsApp jeziri twamala Museveni ngano twabetegekera dda the more je wakoma okutubonyabonya naffe je twakoma okutumbiza Museveni kino njagala kukikukakasa nti twakwetegekera bannange tewali kati mu Uganda okujjako nga musiru nga Sheikh Kagundi bwe yagambye Imamu Kyeyune yagambye nti genda olonde Imamu Kyeyune nebazizza message yeyo kansubire nti enaakuleka waggulu ne Allah yakuyinako duration kansubire nti abasiraamu mwenna mwawulidde message ya Imamu Kyeyune yabagambye mugende mulonde naye temugeza ne mulonda Museveni Banna Uganda mugenda kuba akalulu njagala okubakakasa bwoba tolonze Museveni tagenda kana akalulu kali different lwaki mulowooza Museveni akatidde bwati lwaki mulowooza Museveni atidde akalulu kano bwati because this is a revolutionary election Museveni akoze byonna akutte zi radio fene tugamba tetujja kujja ku radio zo tujja kudda wano ku mutimbagano wano era wenkusabira gwatana sharinga video eno bannange ono omusajja tumusobola bannange ono Museveni tumusobola not to say tumusobola Museveni twamukubye dde ekigo kya bugazi olaba Museveni bibiri kimu kyonna Bobi kye yaprephathizinga n'akugamba Museveni mumulinde ku street agenda kutambula one day nga agoma ngamba muwakana naye Museveni nokkiriza omusajja gwe nali manya yalina reasoning capacity y'amagezi nokkiriza bebe kulu akuwandikire speech
Museveni nga we reducinze nnyo. Mubannange mwaba NRM lwaki mukkiriza omusajja wammwe okubeera nga yonoonesebwa atyo. Noddawo n'ogamba bakyali bange. This is not a problem okwogera bakyali naye nga ani akikuwandiikidde nnyo. Ani akikuwandiikidde. Bebe kulu akuwandiikire mu babradi. Museveni nga ate oli so cheap. Kakati bwe baba abasajja baabo. Mwasooka ne mugamba nti Facebook kwe tuli ba Bobi waffe ye president. Kati mufiiringe kusaasira nga temuyina Facebook. Ate njagala bagamba bwe babanga babawaabidde nga kituufu. Facebook babaloopye. Face recognition. Tewali wonna okujjako nga muje buli ato bakati buli we muna apply we muna appearinga ku video yonna. Nge account bagisiba. Mujjukire bwe kibanga mujjukira the other time Bobi bwe yali ebugembe. Bwe yali ku international meeting ne ba journalist. N'agamba oyo DPC webugembe oyo musajja oyo. N'amugamba, why are you shaming our country? Why are you shaming your country? Mwe abantu abali e Uganda. Mwe abali mu bya gavumenti. Bannange Uganda mugiswazizza nnyo with such a simple thing. Osege Museveni gwo musajja eyo musajja wayogera wano speech wano n'ogamba the problem of Africa is abafuzi leaders who overstay. Naye kati omusajja ovuddeyo wallahi oliawo wenna oligamba bakyali bange babuladi bo. Museveni ate kati kona ashibaga katoka n'akuwa ku njaga. Museveni kona anywa ku njaga ng'oli myaka 85 ogenda kugwa eddalu. Museveni kino kyo njagala kikugamba kubanga kati oli stranded buli kye bakugamba kyonna okola bukozi. Ashibaga kata agenda kuletera ku njaga ya mupeerula eyo. Ogenda kujinywa enjaga ye Uganda, ogenda kwogera babuladi ebigambo ogenda byogenda okwogera. Ogenda kuba sada. I am 100% sure. Museveni, this was a very simple thing. You have reduced yourself to a cheapest you ogenze mu Genesis book of records. Huh? Ogenze kugamba oli that stranded. Ekyosigadde Museveni within these few days Museveni esadu ogenda dikuba. Ogenda kujja kugundi ngo wenna amaaso gakumyuse ngaki. Otandika oyogerere ddala bulungi olugeto bulungi. Why? It is very simple. Just leave power peacefully tukutwale lwakitula otuule. Naye Museveni, should you resist? How can you surround yourself with full figure? Kati mbulira full figure agenda kuyamba. Era nze bwe nakulabye walinga bebe kulu ya kuliko mbusimanya silent majority. Ningamba unawedde. Obere n'endowooza nge ya bebe kulu atasobola na kwesimira toyi. A head of state, you have reduced yourself to that. Museveni, don't do this. Tochikola lekawo ligaseyo. Ghetto bakubye sente za ghetto. Ate sente abana bagira kati nga kibaga kato yakuletera program mbusimanya agenda kuteekako ebitaala ku ghetto konna. Omukyala nakyobe nazirya sente nazimalawo. Omanyo yina abantu ababbi abayitirivu. Banange, why are you doing all this? Ekintu kiri very simple. Naye mbakakasizza mwenna bwe musuubira nti bino byonna njagala okugamba nga Bobi bwe yakugamba twakwetegekera. Gwe njagala okugamba bw'olaba ng'embwa yeŋŋanga empologoma. Bw'olaba ng'owennyana mu abalaalo mmwe mulaba ennyana bw'ogiwa emmere n'egaana okulya ng'omanya. Nze sometimes nagenda nebuuza Bobi Wine ono yeesiga ki? Ne Bobi Wine ono alina kye yeesiga. Era gwe Munnayuganda atannaba kumanya kye twesiga. Ono omusajja tumusobola.
ono omusajja bwe tumukwata ffenna bwe muvaayo mbagambye buli bwovaayo n'ogenda n'olonda mukeere ku makya mwambale masiki mukole social distancing mukeere ku makya ate ne byabakama naye yakobyeyo ttaani Museveni ate nze nakugambe omuntu gw'oteesiga electoral commission mwe n'aba NRM buli muntu wa NUP awagidde awangu alonze NUP nabagambye mumekinga sure mugenda ne masiki zammwe mumekinga sure mugenda ne peni zammwe Museveni tumutwala this time tugenda kumutwala naba abasirikale batadde ku street abasirikale amutadde ku street tali tamuwadde mazzi tamuwadde mufaliso tamuwadde kiki ate Museveni fe we are not looking for violence you want violence oyagala tugende always in violence nefe tetugenda kujjako na violence tubamanyi baganda baffe aba police the true policemen the true army officers bonna bakimanyi Uganda needs change so gwe muna Uganda kubira mama wessimu gwe muna Uganda beeranga towema togira ekintu Museveni okumanya yatidde kati atandise kutambula ng'agamba abantu abali influential ate wano wengambira abantu waliwo abantu abali very very influential mbalabye batandise okweyogeza oludikya mmwe bannange mmwe tubadde bakwano bammwe naye tugenda kubakyawa kino njagala musharingirawo wano video yange nyina audio gye njagala baplayingira wano singa munagiwulira waliwo abantu Museveni bakutte abali influential nga Fred bye yatugambako emabega kaawo abantu abamu bavuddeyo kati omanyi bano abantu be basinga okutya nga Bobi bwe yatugamba nti abantu be tusinga okutya be basinga okututya bwe muba mumanyi nti Uganda eri bulungi tumwebaze lwaki oddusa abaana bo bwe muba mumanyi nti mumanyi mulina amagye ag'amaanyi mumanyi mulina buli kimu lwaki muddusa abaana bammwe mubasigazeewo mfe abaffe twabaddusa abaffe twadduka n'abaana baffe abamu Bobi yaddusa abaana be because mwali mwagala kubawa mubawambe mumukkirizise byatakola ki naye mmwe batandise okukozesa mmwe bafarida nakazibwe mmwe bakasuku mmwe bagashumba shira gashumba nkulabyo ozzeemu n'otweetinga shira gashumba oli muwala wange nsiba nkugamba oli muwala wa gashumba mukwano gwange shira gashumba bwoba oyagala okumanya Bobi Wine alina secretary general we Bobi Wine ekiri amanya abantu abamu mulowooza nti Bobi Wine akyalinga owedda Bobi Wine alina spokesperson we Bobi Wine alina website www.nup.org.ug ogenda ko n'olaba manifesto ya NUP bw'oba okyalinamu akeegulabula mu NUP please genda ofesinge oba kubira Louis essimu oba kubira Joel Ssenyonyi essimu Bobi Wine talina time ijja kujja ekwatendinge gwaba Museveni yasobola okuddamu oyo kyaliwo nga bwe wamuwulidde Museveni ye bw'aba asobola okubaddamu ate Bobi Wine ye ebiseera byalina ye Bobi Wine kati yo okubeerawo kwe at this time it's by the grace of Allah mugezezzaako okumutta Bobi Wine okubeerawo kwe wallahi Allah amukwatiridde kubanga Bobi Wine mulabye abantu ba Amriyati bekola ebyekisiru simanya baani bekola ebyekisiru ne Bobi Wine ye mwali mwagala kumutta busi mwalaali so njagala okubagamba bana Uganda bannange especially mu abali mu NRM mwabagala sente mbasaba mbegayiridde kino ekintu kye tuliko kiri serious mwami Franka Gashumbo ina audio gye wampereza njagala okugamba mwami Franka Gashumbo oli muganda wange tuva ffenne Masaka ne Franka Gashumba ku luguudo lwovaako olw'Evira Maria Samu kuteesa gyava n'oluguudo olwo talukolanga mwami Franka Gashumba banna Uganda bwe baba basazeewo Museveni bwe babeera ne proof nti ababbi akalulu kaabwe they can do what they want because even the constitution authorizes them
kubanga kati bana abasajja batidde batandise okuyita mbantu nga bano nga bagenda babagamba muwulirize audio eno kandi ba playingire mpanvuko naye njagala mugiwulire. Neyo manyi forum eno sitera kugipostingako audio ne leero kangipostingeko. Abantu abasharinga audio zino banange abamu mutu respectingeko nti twasoma mu biseere bituufu. Don't simply share each and every video or audio you receive. Waliyo audio gyofunanga iyo for your own consumption nga teweetaaga giforwardinga. Yakubanga I think 97% ku bintu ebiri ku social media now bya bulimba. So mbegayiridde bato bange baganda bange bakulu bange mwenna bali kufola mweno. Bw'oba tunakuforwardinga audio yonna oba video oba message yonna sooka olowoozeemu tibengi forwardingira bana ntegeera batya. Buli lw'oforwardinga audio oba video nze sifa na audio eri mu message kinaaji forwardinze yaani. Nze mbagamba ekintu kiri kimu keera ku makya genda olonde olumala okulonda dda waka. Naye kawungeezi nga babala otegeere gw'olonze yawangudde we baba muwangudde. Mbegayiridde temwetaba mu bintu byonna binabaleetera kufa oba kufuna bulemu ku mibiri gyammwe. Abantu olwokuna mu lwogerako aziifu Yesu agenda kujja mu Uganda. Tewali kyanjawulo kigenda kubeerawo. Ku lwokuna abantu abagenda okufunamu ye President anaaba alondeddwa n'ababaka siggwa mpuliriza. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo gwe wennyini gw'olina ogyetuusaako. Buli muntu omubaka anaalondebwa ku lwokuna ajja kusasulwanga miliyoni soba mu 3 buli mwezi. Aweebwe emmoloka ya miliyoni 2. Family eyo nefune medical insurance for the next 5 years. Siggwa mpuliriza. So mubeere careful mu bino ebintu. Begayiridde as possible as you can mubeere careful. Be a responsible citizen. If you think akalulu kasobola okukyusa obukulembeze mu ggwanga keera olonde. Olumala okulonda dda awaka ekawungeezi genda yoolabe gwe walonze gwe balangiridde. That's it. Mbegayiridde saagala mpulire nti omuntu yadde kufula mweno baamukubye amasasi kubanga abasajja bali serious. Kino kankibagambe bali very very serious. Bo kati buli kizibu kyonna ekya Uganda bamanyi nti ensonga erina kisolovinga mundu. Bo ne bo bagamba nti fridge efudde baleeta AK-47. So mbegayiridde mudesitinge okuforwardinga messages ezitali authentic. And don't get excited. Don't get excited. Obulamu obukyuka bwa bannabyabufuzi siggwa mpuliriza. Era bali kufola muko nabawuliriza messages za simu ka Uganda ez'okwebeereramu. Okwebeereramu kitegeeza weefeeko nga ggwe then ofena abakuliraanyeeko. Tosobola kukyusa mbeera z'abantu nga naawe oli bubi. Mumpulira. Temu getting excited. Mujjukira okwekalakaasa okwaliwo omwezi oguwedde abaana b'abantu abaafiiramu. Innocent people. Amasasi agaakubwanga abantu basaalumanya. So mbegayiridde. Mu 1998 President Yoweri Museveni yakwata family ye n'agitwala e Sweden for safety. N'atwala olutale luweera abantu abasuba 500 ne bafa ng'ayagala bukulembeze. Abaaliwo then baali basuubira nti mununuzi tukitegedde later tabanko mununuzi yagenda mu nsiko kwenunula na family ye ekyakikoze successfully. Robert Kyagulanyi mutuufu 10 ku 10 okufulumya family ye eggwanga lino. Ate eddembe lya muzadde yenna okutwala family ye gy'agyetaaga naye kye yakoze yafulumiza family ye n'agitwala US. Omanyi bannange munansonyiwamu ba agenti ba NRM bakada ba NRM bano babakola
nga bakola kasavu kanyama aleetawo ekikusanyusa n'aleetawo ekikunyiiza n'aleetawo ekikusanyusa n'aleetawo ekikunyiiza gwe Munnayuganda bw'oba tewengeejingira mu politics wa Uganda ogenda kufa olomba zino ensi zonna ze tulimu zino zonna bannansi bamanyi politics ya determininga kiki bagenda okulya kiki bagenda okunywa kati tuli mu covid niye ensi zibasasula government esasula kati omuntu uli bw'ava na komberako ebinnyo n'akugamba mbu tewe oyina okwekalakasa because constitution ekugarantinga muwulire mugende ebigambo bino mugenda kubiwulira abantu nga bano bo bajja kubanga babyogera okitegeera bwe bavaawo nga muwulire audio for safety, which is okay. Family ya Robert Kyagulanyi teri mu Uganda, basically it is safe. Abana ba Yoweri Museveni n'abazzukulu be bonna bakuumwa mizinga tosobola balumba we bali. So mwana wani agenda okufa mwana wa gwampulirize essaawa zino. Abaana b'empologoma ebbiri empologoma Robert Kyagulanyi abaana be bali US. Empologoma endala gye bayita Yoweri Museveni abaana baayo bali wano naye bali bakuumwa na buli kyakulwanyisa kyonna. So the message is very simple. Politicians don't care about you. Ekyo kino kankibagambe. And I do. Owulira, politicians don't care about you. Kyagulanyi akyogera wano buli lunaku nti he is not a politician. Kyagulanyi asiba bagamba wano buli lunaku every time buli lwasituka n'akugamba yes munnabyabo bwabifuzi. Ya representinga gwatunda emyera, gwatunda obuugi, gwatunda spare, gwatunda ki. Bana abantu baleme tuteeka mu saako yaabwe. Eyeri nti ebyobufuzi mama tebabyogerako. Ebyobufuzi mama tebabyogerako. Kyagulanyi akugambye era gwagenda omulonda. Njagala osharinga message yange tolonda munnabyabufuzi olonda badewo tolonda ono buladi wa akirealize nze nga ine emyaka 85 mu buladi wo. No, you are voting omuntu Bobi Wine ndemo omukubira kati akasimu n'omugamba mwana nzije tunywemu akachai nga tojja kwetagisa appointment. Don't care. Omanyi muli kuno bana Uganda temukya reasoninga muli too emotional. Yes. Abakulembeze bano bombi omwali e Uganda abaana be bakuumwa butiribiri n'abazzukulu be. Mukimanyi nti Special Forces Command yeyo eina unit namba nga yeekuuma baluganda ba President Yoweri Museveni bakoddome be bonna bakuuma n'abaana be bonna n'abazzukulu na buli kimu naye gwampuliriza essaawa zino. Mugende mpola. Kero londe gwoyagala nitofiiririra muntu bwe banakutta famire yo yegenda okulwana n'akalambuko bakatwale gye bajja okaziika. Mpulira bana ababaka bemufiiririra they simply don't care about you. I'm telling you this. Nze natandika okulonda 1996 shortly after school. Nobody can lecture me about elections in Uganda. Kyenda mukaaga naliwo ya 2000 naliwo sorry 2016 2016 na kuno mukama nyambye mbaddewo. Mutunulire bannabyabufuzi bamubadde mulonda evera after 5 years obulamu bwabwe bwakyuka family zaabwe zakyuka bali bulungi eyina omukazi omwayi na bana atayina wadde eggaali kati balina amamotoka atalinyanga ku nnyonyi kati baflyinga first class or business class naye nga gwe omulunzi oyongera kubonaabona. Abantu bali bubi. That's the truth. Bantu banyigirizibwa. Kakati muganda ngashumbo tegedde abantu bali bubi abantu banyigirizibwa. What is the solution? Omanyi bano bakada ba Museveni problem gye balina gashumbo oli muganda wange oli mukwano gwange naye wano twayawukanye. Bano bakada ba Museveni bo bayina ekintu kye ba buildinga bo be baagala okubeera nti bebbo okitegeera ajja kubuulira ekibi ekiryawo ajja kubuulira naye akugamba eyo togendayo this time bannange munansonyiwa ba ODN beekozezza munansonyiwa naye njagala bannange muwulire ebigambo bino mugenda kubiwulira kubanga Museveni akozesezza abantu mugenda kubalaba abantu nga bajja ku ma TV
abantu ba spreading omusajja ya recording the audio 20 minutes kati ne lwalero muwala we mulabya tweetinze what is the reason behind this waliwo abantu abanyumirwa okubeera nga President Museveni afuga bo kibanyumira okitegera bantu banyigirizibwa abantu bali bubi mutunuye okwekalakaasa okwabaddewo ebifo ebyasinze okubeeramu okwekalakaasa okw'amaanyi byebifo by'abanaku ebifo nga Katwe Kyebando Nateete Nakulabye Kasubi byebifo byaddemu nnyo okwekalakaasa era byebifo ebyabaddemu road blocks ezakoleddwa abaana b'abanyigirizibwa. You hear me? Abaana b'abanyigirizibwa ebifo ebirimu ku bantu abali obulungi Naggulu Ntinda Zinajjeera Zimunyonyo Buziga Kololo Nakasirombo yatwabaddeyo okwekalakaasa kubanga bo bali bulungi. Abaana bakola road block ziri ne banyaga abantu bali babanyaga nga babagamba nange naffe twagala okubeerako obulungi. So gaapu y'abantu abali obulungi n'abali obubi nene nnyo. Okay. Kakati njagala okubagamba byebyo ebigambo ebimu bye mugenda okutandika okubeera nga muwulira. Bagenda kujja naddala mu nnaku zino ezisembayo zino kubanga ye Museveni atidde. Akimanyi tugenda kumumanya nti abbi akalulu kaffe. Ekyo kyakimanyi. Ate nga akalulu alina kabba. Ate the only solution bw'akimanyi okubba akalulu kaffe Museveni tugenda kukukwatako ng'obulamu bwe bulagira. Kubanga tutandise okukulaga. Otuyise buli w'otuyita guno omulembe gwo muzibu. There comes nzija ku kibuuzo. Simon Kaggwa Njala kyabuuziza President olwaleero. Njagala okubagamba nti Museveni buli lwenzija wano mbagamba nti okumanya abasajja bano bafu batwonoonedde Uganda toyina na muntu gwe weegomba. Ate waliwo ogusajja guno gummawo gwagamba nti bw'osasuliwa okwogera ebyobusiru bw'osasuliwa okukola ebyobusiru obwongo bwo bubula. Simon Kaggwa Njala yali musajja nga bw'ayogera bw'ati. Naye mu abasajja nga ba Simon Kaggwa Njala mukkiriziddwa abasajja bano abataasoma ne baboonoona. Simon Kaggwa Njala gwe kye baakulimba. Okisooka Simon Kaggwa Njala abantu be bayita Abasiyazi obamanyi. Omanya abantu be Uganda mugenda ne muddaawo ne mwebuuza amagezi. Museveni omanya Abasiyazi. Simon Kaggwa Njala omanya Abasiyazi kubanga ne ku NBS kuliko Abasiyazi. Ku NBS kuliko Abasiyazi. Andrew Mwendo oli musajja musiyazi. Andrew Mwendo osiyaga ako ka Karoni mugume kanale mugume okasiyaga akavubuka ako. Katino kambi kubuulire. Ate nawe kanale mugume nungi okimanyi bulungi gwe. Simon Kaggwa Njala kubanga kanale mugume kolijiwo. Okimanyi bulungi nti Andrew Mwenda yapangisiza kanale muguma ennyo kwa okuspeak kugunya. Is it speak that hotel? Naye olw'okuba bakusindise because you are paid to talk and act stupid. That's why nti mbu president alleges. President asobola okwalleging ekintu eki. President njagala okubagamba Museveni akolaganye n'abazungu ever since nga sinnazaaliwa. Nze gwe mulaba ngenda myaka 10 nga Museveni akolagana n'abazungu. Museveni this time abazungu lwamuzza akadda nnyumba. That's when he realizes that okudiringa n'abazungu kikyamu. Therefore, Museveni wano ku war against terror. Olutalo luno walufunamu nnyo. Era olutalo luno watta ne bannayuganda. Jukira awe Rugogo watega bomu gwe kennyini. Jukira wano nga America yagala okuba Saddam mwe mwali emabega w'ebintu bino ng'okolagana n'abazungu bano. America ebadde kuwa aid aidinga UPDF. Somalia gy'obadde n'abasirikale obadde n'abazungu. Kati therefore 1 2 3 ogamba
foreigners, when the foreigners are supporting your opposite, your opponent, that's when it will turn the kokulaba nti no chichamu. Museveni buchango bawo lutalo lwonna lw'obulimba lwonna obadde olulwana n'amazungu. Why this time you feel nti chichamu nnyo? Ogwobo ulira nti no Bobi Wine aina baani aina bagundi abamusponsoringa baani olaba nti chichamu nnyo. Why today it is so bad? No leta n'abantu nti gwe kwegamba gobo ulira njagala okubabuuza abantu be Uganda. Nze ndi musajja musiraamu. I don't have any problem with omuntu wa LGBT. Ayina obulamu bwe nange nyina obulamu bwange. I don't interfere with him or with her. Njagala kubagamba abe Uganda. Rita Nabukenya ba lesbian be bamutta. Abiriga ba lesbian be bamutta. Nebanda be bamutta. Puseka muzata obutwabe mwaka muwa ba lesbian ba homosexuals be bamusta. Mwabantu be Uganda obusiru bwe molina. Namwe abantu abamawulire. Namwe abantu abakulembera amadini betwali tuddukirako. Simon Kaggwa Njala n'obuuza ekibuuzo eky'ekisiru kyovola ba Bobi Wine akuzzemu with his strongest language n'akugamba nti what you are talking is nonsense. That is nonsense. Nga mukimanyi bulungi mu NBS muyina y'Abasiyazi mukwata obwana bw'abandi bwe mulimbalimba ne mubupangisizaawo kusimanya ku speak suit saawo waggulu awo mubupangisaawo nga mubusiyaga mwe bamwenda simanya mwe baani mwenna mwina gurupu eyo yonna ne mumanya Abasiyazi abali e Uganda mwe muyinza n'okukaaba n'amaziga n'olw'okuba mbu kituuse ku Bobi Wine therefore wallahi akuzzeemu bulungi. Abasiyazi sibe batuletedde all this big debt je tulina Uganda. Ebbanja lino le tulina siba homosexuals be bazituletedde. Ebbanja lino le tulina tuleteddwa abantu bafa bafudde fenna okulaba nga kitaffe bwe acha babajjako sente amabanja bagatutte ebibanja babitutte ettaka ly'abantu bali tutte abantu bali makomera ba edmuto ba homosexuals be babasiba. TV namba nga NBS no kera kumacha gwe kalisa no kwato gundi no mugamba nti agenda akubuuze nti what is your whatever with homosexuals. Homosexuals ba kugamba nti no nene Bulaya batambula bekoze eki. Muba mu mbere ye Uganda musubira nti nene Bulaya batambula bekoze eki. Ate mu Africa mwaliyo ba homosexuals nebe mutamanyi. Kino njagala kukibagamba mu Africa va kuba n'abeena abajja wano ne bakola naye mu Africa ate naddala e Kampala nga Besigye lwaki tewakimubuuza lwe Besigye mwana we si musiyazi. Wakitegera Besigye mwana we si musiyazi lwaki ye temumubuuza lwaki temumubuuza every now and then olw'okuba mulabye suitable contender nti azze okusanyawo yeri status quo ya moje mbadde mufunamu kati mwenna muwulira mufa. Kitegera mwenna babonoonye babawe ebibuuzo ebyokwogera ebyekisiru mukutta abaana bekalangala abaana mubasibye mbusimanya buli omu mbusimanya bayina ebyokulwanyisa abaana bali bameka mubataddeko magazine emu ebintu ngebe biwandibadde obuuza kati mbulira what experience Simon Kaggwa Njala gwe nga journalist joleka what experience joleka maaso ga Kyagulanyi singa akeera kumacha n'abeera president of which agenda kubeera president Simon Kaggwa Njala ogenda kwekwekawa mugenda kwekwekawa okitegera mwanyina mosh simanya obama oli mwanyina zoboli mutamuganda wange bannange mu making sure mukubaka ululumu rabadaba style color eya red muberenga muji staying away with it
Okitegera bannange twekambe bwe tufeiringa this time nze mbagamba bwe tufiirwa Kyagulanyi ndowooza mwena you have the reason to understand lwaki Kyagulanyi ye mununuzi waffe lwaki bano bonna baali batulimba bulimbi. You have the reason to understand. Tugenda kuba akalulu kaffe bagenda kuba with all ebizibu byonna betuyitamu. Mpulidde abe Masaka simanya owe kasijjagirwa yekyanga bwekyanzi abo bonna abasirikale mwe mulaba abasirikale mu balabe nga bafaanana batya. Time is going to come. Mwa abasirikale mwa abalekana bagenda nakubagamba bugambi ode genda kujja nti gwe tuula butuuzi wansi. Mpulidde owe kasijjagira simanya deo Sunday nga kati oyo deo Sunday gwe ne wona alekana emirundi 10. Museveni tukutwala oyagala toyagala ne banna Uganda don't be misled. Bwe babagamba nti Bobi Wine Abasiyazi be bamuwagira Bobi Wine fet funding cabinet gundi campaign trails era muwulidde wano ku luyimba bwatugamba fe tubaddewo Bobi Wine abantu abali mu makomera teriyo Abasiyazi abantu abali mu makomera banna Uganda be baliyo banna Uganda mwe musponsorinze ekintu kino mwe musupportinze ekintu kino kyovolaba nga kigenda kubeera nga kijja a self governed self centered kintu kyammwe kintu kyammwe kati Museveni olwokuba alaba takyalina byabagamba bibyo kati Museveni nga jako muli mutya bachali bange muli mutya ba blood bange muli mutya bagundi bange kati byebe byasigalidde bo bagamba mulaba omusajja je tumututte to that extent bano bonna agenda kubagula again naye Museveni nze nkugamba osigazayo ennaku ntono nnyo okubeera ngo ya mu State House. Mwena mujja kudda wano muli muzifeeka akawunti muli muki mbagambye wasigaddeyo ebbanga ttono nnyo abana Uganda bagenda kuwogera. Kukitegera so mwe bajja mbamanya abantu be Uganda mutya nnyo era abantu ba homosexual era bichi era bichi eyo na propaganda. Museveni wano ye kabaka wo kubeera n'abazungu era abazungu bamubuuka bubuusi kyovola banga kati buno busungu. Mbulira oba mwenda toli muli wa Abasiyazi mbulira kanale mugume oba mwenda si ebbaawo mbulira mukimanyi mwenna abamu mwabigezaako ne bigana n'okgaana abamu muli mukwebaka ku bawala bammwe abamu muli mukwebaka ku baganda bammwe kati wano muli wano mutugira mbu what is your whatever with the homosexuals bali bakoze kyekye gundi ekizibu kyaffe njagala okukibagamba ekizibu kyaffe Museveni ne gurupu ye cheche kizibu kye tulina era bannange kyembasaba tukibeere nga tukikwatira wamu tulwane abantu bano tubeere nga tubejjako by all means jango okuba akaluluko omala okuba akaluluko beera keeping a distance bino bye babalimba bino gashumba ye bukyanga abeerawo yo bwe obulamu bwayagala gashumba tayagala kulaba interest rate tali si businessman tayina kiki yetafaayo buli lucha ye lwabala ne muwalawo. Okitegera naye ffe tumayindinga ffe tuzadde abaana ffe tubadde mu nsi tusomye tuli ba professionals. Okitegera so njagala okubagamba luno olutalo lwaffe Bobi Wine mwasooka wali ku baana era oyo mulaba tabalumirirwa lwaki atutta abaana be muvuddeyo kati muzze ku kya homosexual era muli wa Abasiyazi era be bamukola ki be bamuwa sente bichi mumanyi sente z'abazungu ze basubanja mumanyi Irish aid sente zetu wao mumanyi European Union sente zetu banjao. Okitegera gwe James nayiga ne bona abera mu fake account ovuma ojja kuvuma omaloko we tujja kukukwata ng'enkejje
mwenna tugenda kubakwatanga enkejje mubadde mumanyi nti buno bugundi bwammwe bubadde buli kuno nga bweyita na big fish buli kuno nga bubalimba mu big fish kati bali luddawa. Where are they? We control the system. We conquer the system. Kakati ne twagadde tukibalage mpola. How do we control the system? We control the system. Muna Uganda beberere mugendo olonde bumala okulonda tovaawo kuma akaluluko tewali agenda kukuma kaluluko okujjako gwake ekumidde. Bobi Wine azanye party ye fena tubadde kuno ever since kati twagala okulaba ebintu bye twasimba bichichi tetwasimba sere kusimanya gundi twasimba bijanjalo okukungula bijanjalo. Bannange buna avaayo ne mukuba akalulu mbungi ne muvaayo ne mu defending akalulu kamwe. You have to defend your vote. Mukitegeera tugenda kusanyuka nnyo nga fena tukomyewe Uganda. Munalaba tutyanga twambala engule ne mmanya nti ene nnyonyi evudde Dubai ene evudde America ene evudde UK fena ne tulanding Entebbe ne tugenda ne twambala engule nga ate twambala engule yalaali. Bannange we can do this thing. Gwatalaba nti Uganda yeetaaga okukyusa. Gwalabanga ku kyeyo gy'oli nga gw'oli okay. Gwamalako. Please gwe tojja naye toŋŋambanga. Musajja Edi Mutwe gyali. Musajja Mapu Media gyali. Omusajja Nsubuga gyali. Temubanyi abasajja abo bayinza okubanga bali na Abasiyaga mu makomero eyo gye bali. Naye lwaki Abasiyaga bagumira baagala ggwanga lyabwe? Edi Mutwe tebamusiba lwakuba yabba nkoko. Nubian Li tebamusiba lwakuba yabba nkoko. Nubian Li bamusiba nga ayagala eggwanga lye. Kati gwasigadde gwe opposite wa Nubian Li Bwiino omulwanirira. Nubian Li we basalawo ne bakutwala ahlan wa sahala. Ne tujja kulwana ffe abasigala emabega. Okitegeera? Ne baleme kuba divertinga. Buli wogera ku Abasiyazi mwena ne mukankana bannange ffe tulwanyirira kati waliwo omwana wali wa Kiseka gwe bakubya amasasi era naye Musiyazi yamukubye. Baleme kubalimba bana abasajja babi n'okusinga Abasiyazi. Bana abasajja ba Museveni babi nnyo n'okusinga Abasiyazi. Okitegeera? Omusiyazi osobola okumubuulirira naye omuntu akusseeko ekiramu Rita tunamukomyawo. Yasini Kawuma tuyinza omukomyawo. Franka tuyinza omukomyawo. Bana abasajja batemu. We don't need to discuss with them. Atenga mmaliriza twabagamba mwenna njagala nawulidde gundi yange nawulidde muganda wange Fred. Basiramu bannange mu abali South Africa naddala bawangalira Johannesburg abawangalira mu Gauteng province. Njagala okoneka emoji bobovu oli South Africa wano. Njagala mu abawangalire South Africa. Naddala mu abawangalire Fordsburg, Mayfair, Brixton, Johannesburg, Hillbrow, Yoviru. Bwe bango oli South Africa, please mbegayiridde. Banna Uganda mwenna tebabaleeterawo mission yonna eyeekera Museveni apart from okukuba akalulu mwalaali. Kino njagala kukibagamba mbegayiridde. Banna Uganda abali South Africa bwe kibanga kituufu seeka atwibwa oyo ne banne nti simanya bakulembera simanya bino ebyatumukunde. Please distance yourself mu bintu ebyo. Museveni tugenda kumujjako na kalulu. Museveni tewali agenda kera kumacha kugambe mbuno ja tugende mu nsiko tekiriwo. The last thing we are going to do kwe kulwanyirira akalulu kaffe. So abantu be South Africa mbegayiridde naddala mu abawangalira mu Gauteng province, Fordsburg, Mayfair, Brixton, Yoviru, Johannesburg. Please temweyingiza mu bikolo bya kiyekera. Aba abantu musuubira bwene wane bwe twabagambanga edda singa twabagambanga wano ne tubagamba nti oyo Jamiru mukulu. Kubanga Jamiru mukulu nze namulabirawo ne mulaba ngo oyo musajja amaanyi galeese nga ateekwa okubanga bamutumye butume.
kati laba Jamiru mukulu ye tebamukolanga nako n'abaana be ne mukazi we nani naye abaana b'abanne be yattisa. So bannange mwenna mbegayiridde mwenna. The only way to get rid of Museveni is by ballot. Tewaba wajja okukubuzaabuza nti tugende mu nsiko. Umbrella. Please mbegayiridde. Baganda bange mwenna bawangalire South Africa. Mbegayiridde. Kino ekintu kye tuliko serious. Bwabanga Fred Lumbuye ebigambo bye yabadde ayogera meeting yabadde mu Bismillah restaurant nga nkikonfirminze nti yabaddeyo. Katwibu kwata oyina mukazi wo, oyina mukoddomiwo, oyina abaana bo bakwate bwoba okwasa tumukunde. Neva ku baana na Uganda tebaagala kuyeekera, tebaagala kukwata mundu. Seeka Katwibu bwoba oyagala tumukunde, oyo tumukunde gwe babu ate n'ekirala kye mmaliriza nakyo. Twabagamba wano nti omuntu ali halali okujjako Museveni ali ogu. Era wano nabawuliranga nga mwejegeza. Mbusimanya United Forces of Change biki nembagamba nti omuntu halali okujjako Museveni ye Bobi Wine. Abo bonna be mulaba ba FDC simanya ba DP simanya ba muntu simanya baani. Abo bonna malya gansimbi. Ndowooza kati olwaliro mu kirabye FDC kyekoze. Bannange ekintu we tukituusizza tubulaye ennaku bunaku. So please don't be diverted. Don't gendo voting umbrella. Omale keeping a distance. Olinde bakubulire kicho ovuddemu. Kye kivuddemu. Okitegera. Era nze njagala bagamba eno live yange esembayo. Ngenda kukomawo wano nga tuli mu jubilation. Njagala muntambulize video eno mu Uganda yenna waali. Amanye nti this mbagamba nti luno tugenda muleeba. Bw'oba oli mukyala nga wali ogenzeko muleeba yeno 14 leeba. Bw'oba nga oli mukyala nga baali bakuwugiza ekiwojjolo ne bakuggyako akabubi yako lwe luno olunaku lwe tugendako. Bw'obanga wali olinnye ku nnyonyo olunaku olwasooka lwe lunaku lwe 14. Then aftermath tujja kugyogera. Okitegeera? So ngenda ku monitoringa biki ebigenda maaso. Ekirala kye njagala okumaliriza nakyo buli muntu yenna yeesimbyeyo ku kaadi ya NUP. Babanoonya bakwata. Buli muntu yenna yeesimbyeyo ku kaadi ya NUP. Munange nansubuga James sijja mu blocking bonna njagala message zonna ziberenga kuno zibereko kuno zigende zibulire bannaabwe ki sina time nze blocking. I don't have time to block. Buli muntu yenne kuva ku kansala muapiaringa olunaku lwe mugenda okulonde naye these days mubeera serious. So mbagala nnyo mwenna mukuuma akalulu kammwe. Ebigambo olugambo gambo lubagendo bagamba mbo simanya kikimbo kuno kufa na kuwona. Kuno kufa na kuwona. Bino bagamba mbo simanya bomala okuba akalulu tofiirira muntu tofiirira ki gwe gashumba bw'oba oyagala gwe kwata muwalabo mwegalire mu nnyumba ffe tugenda kulwanirira ensi yaffe. N'abasirikale bali ready okutwegattako. N'abapoliisi bali ready okutwegattako. Gwe bw'oba toyagala kulwanirira kaluluko gwe genda kubanga mwe mwamanyira bya bwereere. Mwe ola alongo bukyanga mubeera mubaddewo ku bwereere ku buyaaye ku bulyolyomi. Neffe tulina okulwanirira ebintu byaffe. Okitegeera? So bannange mwenna abagenda okuba akalulu mumakinge sure nti mumanya akalulu kammwe gye kalaze. Ate nkimanyi we have a very brilliant president. Ajja tubuulira ki ekiddako. Bobi agenda kutubuulira kiki ekiddako. So bannange mwebereremu ambulera tikinga ambulera omala keeping a distance genda ne peni yo. Okitegeera?
genda ne peni yo. So mbagala nnyo mbagalira ddala bannange mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.